Kibadde kijjobi ku lunaku olusembayo nga akakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina ki National Unity Platform NUP kakomekkereza eddimu ly'okuwandiika bannakibiina abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo ku kadi y'ekibiina kino. Bangi buli omu ajja n'obukodyo obwo okusobola okusukkuluma ku mulala nga wali wazze n'abasawo b'ekinnansi era nga ye baasazeewo bamulwanira olutalo luno. Roy Sembogge yeegwanyiza ekifo ky'omubaka wa Kawempe South azze n'omuyerere gw'abawagizi be era ng'ava ku kitebe ky'ekibiina kino wakati mu kuyisa ebivvulu poliisi ebakubyemu ttiya gaasi n'ekwatako n'abamu. Chairman wakakiiko asunuddemu n'agamba ye zese ne bakola ze beetagira ddala zendeeteza badde beetagira ddala so nabanzikiriza so tulinze process ezigenda okukola ki ezigenda okuddako naye nga nze neesowoddeyo era n'abantu bange mulaba basanyufu okuba nti balabye nti nzijja. Lewusi Rubongo yange ono ssaabawandiisi w'ekibiina ki NUP atuukidde mu mizira n'okusindogoma kw'endongo bw'abadde azzaayo empapula z'okwegwanyiza ekifo ky'omubaka wa Kampala. Rubongo yategeezezza ng'ekibaleese mu kuvuganya ku bifo by'obukulembeze kwe kubanga ekibiina balina okuteeka amaanyi mu bifo bya paalamenti okuwa emirandira n'omusingi omugumu ogw'entebe eya waggulu ey'obwa pulezidenti bw'eggwanga. Bino tuba twagala position zino ziba zisobozesa okutuyamba okufuula paalamenti eyo front endala ey'okusobola okulwanyisa effugabbi n'ebirala bwe bityo. Rubongo abadde awerekeddwako ababadde baalagedde obwagazi ku kuvuganya ku kifo kino omubadde Moses Katabu ne Charles Serunjo gye yaliko meya wa Kampala Central ng'onazze ku kifo kya kansala wa division y'e Kampala era nga batubuulidde lwaki bakkiriziganyizza okulekera Rubongo naye ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform kikkiririza mu kukkiriziganya ate n'okuteeka abakulembeze awo we basuubira bye banaakolera ebintu bye basaanidde okukolera abantu. Mu balala abazizzaayo empapula ye Francis Zaake Butebi abadde mu kifo ky'omubaka wa Mityana Municipality Dennis Sekabire yeegwanyiza eky'omubaka wa Katikamu North Nalosius wa Lubaga South. Okulwanirira ebyo ebyaffe bye tulina okuba nga tufuna ebyabannamityana naye okusinga ddala Uganda okutwaliza wamu kubanga abantu baffe bali mu mbeera efaanaganako n'ey'obuwambe. Bana constituency ne bantegeeza nti osaanidde ekisanja ekyokubiri n'ensalawo okujja mbeere nga nkiteeka mu bikolwa mu kujja waneeno. Paka nga eggwanga laffe lifunye obwetoowaze bwalyo mu nsonga z'amateeka, mu nsonga z'obukulembeze, mu nsonga za eddembe ly'obuntu, mu nsonga za economic freedoms, awo omuntu wogamba nti kati kanzireyo mbiwummule. Ye Leonard Balimweze yeegwanyiza ekyalo meya wa Kampala ajjidde mu kifaananyi ky'aba inginiya wakati mu bawagizi be okusaakaanya ng'ebizibu bya Kampala bwe birina okugonjoolwa inginiya. Nsuubira nti Kampala tasobola kunnema kukolako kubanga ndi mukugu mu by'enguudo, ndi mukugu mu by'emyala, ndi mukugu mu byakasasiro kubanga byonna nabisoma. Baabapya abazze bagamba babadde bakooye be baalonda okukkusa embuto zaabwe. Abannabusujju basuubiza nti ekituleese tufunye obuweereza obutali butuufu naddala bamemba ba paalamenti be tubadde nabo nga bafa ku mbuto zaabwe okusinga obuweereza eri bannabusujju. Ba MPs abakadde n'abamu abagala okujja weenaalemu n'abalala bangi bemuwulira tekuli mwana nzaalwa yakira. Nze nzaalwa y'ekira yekka bwogu kuba baddeyo n'abataliyo nze nzekka aliwo. Ssemaganda Ronald ndi wakubeera ddoboozi ddene erijja okukiikira ekitundu kyaffe kya Busiro North mu lukiiko lwaffe olukulu olw'eggwanga paalamenti ya Uganda. Mulundi guno neesoddeyo era nga ndi wamu n'abantu b'e Nansana okuweereza Nansana mu kifo ekituufu lulimbadde empeerereza ku nguudo. N'abazze ku bifo eby'enjawulo omuli bakansala ne bammeeya basuubizza bye bagenda okukolera ebitundu byabwe. Ensonga ezindeese nnyingi binga ti ndi mukyala ate nesimbye ku kifo kya mukyala manyi abakyala be tuyitamu. Nzija okubeera eddoboozi lya Gomba District
olwaleero gomba ffenna tukimanyi nti balimi ate balunzi naye balina ekizibu kya drought ne feminine. Ensonga esinga okuba enkulu yakusomi ekibuku disitulikiti yabe yandisemba emyaka oti misatu buli myaka. Kakakiiko k'ebyokulonda kategeezezza nga mu butongole bwe kaggaddewo enteekateeka eno ey'okwegwanyiza ebifo ku kkaadi ya Nuupu. Ekirukiri tutukaddewo kubaddala twalanga. Bano batubuulidde ng'enkola y'okwogerezeganya yegenda okusinga okwesigamwako mu kutaggulula abalina enkalu abasukka mu omu. Infrastructure tugenda giteeka tugibanjulire egenda okukola omulimu gwa harmonization. Kubanga opposition party tulowooza nti amaanyi gaayo galina kubeera mu kunyweza kwegatta okulaba nti mukubagana mmwe bannakibiina. Enteekateeka y'abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo ku tiketi ya Nuupu yatandika nga 2 omwezi guno ogw'omukaaga nga leero lwekomekkerezeddwa ng'ekirindiriddwa be baba n'alangirirwa nti basukkulumye ku bannaabwe okukwatira ekibiina bbendera. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.